Ampuliriza oluvannyuma lw'okufundikira essuula ndi kibuuliraani nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula ekibi kituula ku luggi. Mu kitabo kino agamyeko omutezi. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Olw'eggulo olwo nze ne mukama wange twayitaayita mu kiwandiiko omugenzi Annette Kaberenge kye yaleka awandiise amale attibwe abatujju poliisi be yali eremereddwa okuzuula mu bbanga ery'emyaka 3 emirambirira. Ekiwandiiko kyali kijjudde ennaku, obubalagaze n'okwejjusa. Kwaliko omutwe ogugamba nti ndi kibuuliraani era mu bufunze kyali kigamba bwe kiti. Bwe nawulira oluggi lw'ekisenge kyaffe nga luggulwa, entegetege ne zitandika okunfamba. Najugumira, nakankana, nga sikyasobola na kuseetula kigere kuva mu kifo. Sijjukira ngeri gye nnagwa ku ttaka wadde nga nalimu akategeera nti Kaberenge yali atuuse era ng'ayingidde ekisenge. Nayavula ne nsensera wansi w'ekitanda nga nninga alowooza nti tandabe. Mu kaseera kano nali mmanyi bulungi titwali ffembi mu kisenge era nga neeraliikirira ekyali kigenda okuddirira. Ekisenge kyali kitandise okusukyuma omwenge n'enjaga. Kaabula katantandika okutanaka. Kaberenge yawenjula obuliri n'andaba gye nali neekukumye. Amaaso ge gaali gajjudde obukambwe era nga gamyuse ng'ag'endegeya. Yaggyayo omuguwa n'ansibira ku kitanda. Baze yali agenda okunkwata ng'era bwe yali efuuse enkola ye okumalira ddala emyaka 15. Bwe mba nga ntudde mu maka gano ku lw'abaana bange nga neewunise, ndaaga n'okujulirira abaafa, emmeeme yange eddayo emabega ne ndowooza ku baana bange abato bati. Oluusi ntera okwebuuza nti lwaki nabazaala mu nsolo efaanana bw'eti? Sirina wa mukwana mbeesabeesa. Nze yali Kabirinnage, kaakano nafuuka nkabaggwa. Sikyalina luyimba lunnyumira, mpunyavvu, nyaaluse, nga ne bw'onsuulira embwa tendya. Olubuto olwasooka naluggyamu nga nkyali mu ssomero. Omwana wange ne mmusuula mu mwala n'akulugguka n'amazzi. Laba ate bwe mba nga nfunyeemu akaseera akeebaka, kaba kaakiyita mu luggya, ngugumuka okuva mu kirooto nga ndaba omwana wange mu mayengo g'amazzi. Abeera aseka, ampuubira omukono n'ambuuza nti, maama musango ki ddala ogwanzitisa? Wakati mu kunyola okw'ekitalo, nzijukira olunaku lwe nasooka okulaba Kaberenge. Byali biseera bya kuwummula eyo ku bbiici ku mabbali g'ennyanja gye twasisinkana n'ansuubiza ensi n'eggulu. Mu bazadde bange nabulayo bubuzi wadde ng'oluvannyuma bansonyiwa. Poloti kitange gye yannaamira okwali n'ennyumba ez'abapangisa, Kaberenge yaginzijjako n'agisinga mu bbanka ate n'alemererwa okuginunula. Ndowooza kino yakikola mu bugenderevu. Ekyanzijja mu ssomero ku myaka emito gityo gifumiitiriza ne kimbula, oba ka buvubuka ye yali ampaga nandiki kwali kwagala kwesanyusaamu kuno okw'akaseera obuseera, sikitegeera. Naye ndowooza okwagala ensimbi n'okwegomba okutali kupime bye byandobera okulengera kazigizigi n'ebinene ebyali binnindiridde mu maaso. Emyaka 5 egyasooka gyali gya ssanyu era olw'obusiru bwange obugole ne mbuyita obumbejja. Ekiseera kyatuuka Kaberenge n'akyuka n'atandika n'okundaga ebifaananyi eby'obuseegu ate ng'ayagala nkola ebyo byennyini byandaze. Yafuuka waddanga era omunyu w'enjaye ffuluku. Bino byanafuya okwagala okw'obutonde okwali mu nze era n'empulira zange ez'omukwano ne ziggalira. Nagezaako okutegeeza nnyazaala wange ku mize gya mutabani we kyokka ate ne mmusanga nga yali muzibu n'okusinga ku mutabani we. Awaka twali tetukyayogeraganya era nga buli baze kyayagala okukolerwa akiyisa mu kiragiro na kuboggola.
Omuntu gwe nayagala bwentyo yali afuuse muliisamaanyi mu maka ge. Yandikomye nno kukumbonyaabonya naye olaba neegezaamu okunzita. Nga tumaze okusoma ekiwandiiko kino twakakasa nti Mmeeja Kaberenge ye yatta mukazi we. Twategeera ensibuko y'akapapula akaali kawandiikiddwako nti ndi Kibuuliraani. Twazibuka amaaso ne tumanya nti ekyali kinjiggisa ye Kaberenge okulowooza nti nali naweebwa ekiwandiiko mukazi we kye yaleka wadde ng'ate mu budde obwo nali sinnakifuna. Twakizuula nti Kaberenge ye yali yeeyambisa olukonko olwali wakati waffe ne gavumenti asobole okukweka ensobi ezize ku bubwe ze yali akola ng'omuntu. Mukama wange yasalawo nti ebintu we byali bituuse kyali kyetaagisa okubiyingizaamu poliisi nga tetunnabaako kye tukola. Yakwata olukomo n'akubira omuduumizi wa poliisi n'amutegeeza nga bwe twali tusobola okuyamba ku poliisi mu kuzuula abaatemula Annette Kaberenge. Yatuwa akalagaane era enkeera ne tumusisinkana. Twamunnyonnyola ebintu byonna n'engeri gye twabituukako. Twamuwa kopi y'ekiwandiiko ky'omugenzi n'ebifaananyi mutabani we Lubyayi be yakuba abasajja ababiri nga kitaawe abasasula ssente. Omukulu yatutegeeza nti nabo baali balina ennyinyonnyolero eyali eteebereza nti Kaberenge yandiba nga ye yatta mukazi we naye ne babulwa we babitandikira. Yagattako nti ate n'ebifaananyi bye twali tumuwadde byali by'abasajja be baali bamanyi obulungi nti balimu ak'omunku naye nga baali tebafunanga bukakafu bumala nti be bamu ku batemu abaagulwa okutirimbula abantu. Yatusaba tugire tutuula ku sitoole nga bwe bakola okunoonyereza. Nga tuzzeeyo ku mulimu Mukama wange yandagira okusala amagezi agafulumya sitoole eyo ng'ate sigifulumizza. Kye yandagira kwali kuyisa mukka mu kisero. Enkeera nafulumya omutwe ogwali gugamba nti ndi Kibuuliraani. Wansi w'omutwe awandibadde sitoole saawandiikawo kigambo kyonna wabula akatundu ako nakateeka mu langi emmyufu okutemya ku basomi b'olupapula nti awo awamyusiddwa wandibaddewo amawulire ge tutafulumizza olw'ensonga eziteebeereka. Ampuliriza, nzikiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe ekibi kituula ku luggi. Nsooke nkifundikirire wano. Omulundi omulala we nnaatandikira tweyongereyo tumanye wa essuula eno gye ggwera. Mubeere bulungi, tusisinkane.